Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbozaayoza okubeera abaddu ba Allah abalungi, mbozaayoza okubeera abaddu ba Allah abafuddeyo ennyo okutegeera okusiiba amateeka g'okusiiba, musiibe nga mumanyi ddala kusiiba ki Allah subhanahu wa ta'ala kwabaagalamu, so si kwerumya nnyonta na kwerumya njala. Kakati olwaleero nga tumaze okwogera ku kusiibulukuka, kwanguyiriza okusiibulukuka kw'omusiibi, naye nga tugambye nti alina kukakasa nti obudde butuuse, either kulaba nti emmambya enjuba egudde, oba osobola okulaba ku ssaawa nga okakasa nti obudde bwebwo, oba osobola okubeera ne kalimayinda mu ssimu yo, kyonna ky'oba okozesezza naye ng'okakasizza oba otuusizza okusiibulukuka era empeera ozifuna mu bujjuvu. Kaakati waliwo okulowooza nti enjuba egudde, obudde nga bwakikomo, oyinza okuba nga essaawa tolina oba akanda kaweddemu. Kaakati n'osiibulukuka, omala okusiibulukuka enjuba n'evaayo, okola otya? Kubanga kyali kibaddeyo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Asma binti Abi Bakari atunyumiza agamba nti aftarna ala ahdi Nabbi sallallahu alaihi wasallama yawma ghaimin, nti twasibuluka ku lunaku lumu ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama ku lunaku olw'obudde obw'ekikome, thumma talaat shams, enjuba n'emala n'evaayo. Kaakati basahaba beebuuza nti babalagira okuliwa oba tebabalagira kuliwa, yabafe okusiiba kwabwe kwatuuka oba tekwatuuka. Bamanyi bannyonnyola hadithi eno nti basahaba baalya nga bwe mbagambye nga balowooza enjuba egudde, omusana ne gumala ne guvaayo. Ennamula eri etya mu mbeera eyo? Ekisooka, bw'obeera nga wakoze ky'olina okukola, oba obadde otunula ku ssaawa n'olowooza yeeyo, oba obadde otunulira budde n'olaba ng'obuzibye ng'okakasa, so si kupapa bupapi nti naawe obadde oyagala bwagazi kulya. Kaakati enjuba bw'emala n'evaayo, teri kikukakatako okuggyako okuddamu obutalya, n'oddamu okusiiba paka enjuba bw'okakasiza ddala nti egudde. Naye bw'obeera nti nno bw'olidde buli ate enjuba n'emala n'evaayo n'olaba nti enjuba evuddeyo n'ogenda mu maaso na kulya, ekyo kye kigenda okutta okusiiba kwo. So kikiri ekisooka kubanga wabadde tomanyi. Kati kitegeeza enjuba weerabikira, gwe osonyiibwa kubanga wasiibulukuse, tomanyi okusiiba kwo kuba kutuufu. Ebbanga ly'omala nga tayongedde kulya, kugenda mu maaso na kulya. Bw'ogenda mu maaso n'okulya, olunaku lw'oluse ojja kululiwa nga Ramadaani awedde. Bw'ogenda mu maaso n'okusiiba paka wokakasa nti enjuba egwiridde ddala, awo okusiiba kwo kutuufu. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.